Bannauganda bannange mwenna abandaba mbalamusizza mwebale gyonna gye tukola gye mukola gye mutuusaako engalo akaseera mmanyi tuli mu kaakulonda ne tusabe Katonda ayambe eggwanga lyaffe tukayitemu bulungi ate tuddeyo mu mbeera ekakkalabya emirimu nga gye batukola ebbanga lyonna. Omanyi mulina okwekubiriza ennyo okwagala ensi yammwe. Bino ebyokulonda yeesi bibaawo naye eggwanga Uganda lye likulembera buli kimu mu bikolwa. Tufumiitirize nnyo bye tukola okola nti byonna bye tukola tukulembeza omwoyo gw'eggwanga. Kino kye tukola eggwanga kirirekawa mu mbeera emu endala. Naye ng'ovuddeyo mwena mbadde mmanyi ku musango gwange gugenda mu maaso gwe nawaabira Diamond Trust Bank ne lwakuba abasinga mwaguinterpretinga bubi. Abasinga bagamba nti ogwo musango gwa Hamu alwana ne banka ayagala bajjamu bumbi 120. Ne leero nzizo batangaaza omusango gwa Hamu ddala kiki ekiri munda ekigulimu. Lwaki Hamu yawaabira DTB kooti ne pronouncing illegality banka zonna zaavaayo wammanga mu kibiina kyabwe Uganda Bankers Association UBA. Bannayuganda bannange ntwala omukisa guno bategeeza nti eggwanga lyattunga Uganda oba ffe nga bannayuganda tetuli baavu, wabula it is poor structures, exploitative structure systems and policies ezitukuumidde mu mbeera mwe tukola ki mwe tulinga eggwanga. Abasajja bano baaseetinga ekintu wammanga wadde baavaawo physically naye mentally baasigalawo nga tulina obbakolera obulamu bwaffe bwonna through poor financial systems. Yes, bagamba baleeta democracy naye ate baatuleka mu buddu abasinga mutasobola kulaba kuba lwa nsonga ensi bwe yatuuka tekyatambulira nnyo mu bintu by'amaanyi. Ensi ya movinga, ensi etambula na bwongo. Kyova olaba nabawaayo ne bayo ne bawandiikira akatabo nti success and failure based on reason and reality, because the gap between success and failure is reason based on reality. Omuntu Katonda wamuwa obusobozi obufumiitiriza buli kimu akitegeera. Kale natwala obuvunaanyizibwa n'enfumiitiriza ku nsonga eno gye mbagamba ey'obunyuunyuusi naddala okusinga mu banka zino engwira. Mwe temwebuuza waaki mwenna mugenda ne mwewola mu banka naye olunaku lw'otwala ekyapa ky'omu banka lwe lunaku lw'okiruuzinga. Waaki mubeera nga mukola emirimu gya njawulo, omu n'abeera nga musuubuzi, omulala n'abeera nga mulimi, omulala n'abeera nga muzimbi w'amayumba, ne mwenna ebyapa ne babitwala oba ne mulemerwa okusasula. Mwaba batalina busuubuzi buddukanya bizinesi oba structures zibalemesa okukola okulaba nga mugenda mu maaso. Sajja bano baseetinga structures nga tulina bakolera paka kufa, naye nga kisinziira ku kufumiitiriza okulaba ng'osobola okutegeera ebintu. So munnayuganda munnange gwandaba mbadde nsaba obikula obwongo oleme egamba bugambi ono Hamu agamba. Kyomanyi tulina obuzibu bungi nnyo mu Uganda naddala an element of ignorance. Ekyobutamanya ekikulembera obutamanya kwe butamanya nti tomanyi. Ne buli w'obikula obwongo ne weewa chance okutegeera oli kyagamba like good listening skills. Yoga ne Hamu n'abaddaga n'osooka n'okiwuliriza naawe kuba sikutegeera naawe n'okitwala mu bwongo n'okiprocessinga n'olaba ng'okijjamu omulamwa. Kyenkusaba kyokka ekyo. Mbadde nsaba ofumiitirize ku bintu bino obitegeere. Abasajja bano structures zaabwe ekisooka nabagamba wali wammanga nti bajja wano n'obusente butono biliyoni nga 10 oba 5 nga ba investor ne bateeka 25 billion with BOU nga security ne bakola structures za banka. Bakola structures za banka zino ffe ne tuteeka mu savings and deposits which becomes the core capital of the operating capital. Ate sente era zipatuwola mudda kitegeeza bakolesa sente zaffe ekyo nakibagamba. Naye ate kyannaku nti amagoba gonna ge bakola profit repatriation sente zonna bazifulumya ki eggwanga. Nsobola kikunyonyola mu bigambo ebifundafunda kiringa nga we najja ewuwo nenkusanga ng'olina obukadde bubiri negamba nti kankuwa akakadde kano. Yes, capital is good naye ate sikkiriziganya na mbeera egamba nti capital zinoonya nationality. No, the nationality of capital is its place of origin. Capital gyava yowabeera amazaalibwa gaayo era ebiseera ebisinga capital always goes back
to its place of origin with all the interest and profits that has made. Nekati wano kikyukamu wano ewaffe toli akusanga ne miliyoni zo 2 nagamba miliyoni yino njikuwadde nagamba ojja kumpanga emitwalo 5 omwaka gugwo kuna atwala 5 myaka ena miliyoni ze 2 abeera azitutte ezizo nagamba nezange zireeta awo atwalira ebintu byo ne obuzibu buliwa nti bakwata sente zino zonna bakusanga na ze 2 zonna ne bakukumba ne bazifulumya gwa basinga bali bazirekamu osanga zaali badde zikola impact tubanga bongerako ne bajja ne capital ne bongerako kugamba banka zaabwe era government yalitaddewo omulamwa n'ebiera banka zino zirina okubeera capitalized up to a certain extent within lines and perimeters of developmental reasonable financial terms si bino kati bye bakola wano wammanga kati abasajja bano ekisinga ennaku nga baza okukola profit repatriation yonna ate ne batugamba we are inferior ate tuli inferior ate tuli baavu we are not poor we are simply being overexploited wogenda mabanga gaabwe ag'ebweru capital has less value kwa ffenna tukimanyi nti mu mawanga ag'ebweru interest rate ogisanga eri 1% and below 0.5%. Katusobola kuŋŋamba nti nzaali wano asobola n'okuwa 30%, 25%, 30%, 20% nti ndi mwavu. Mba siri mwavu, sente zange gwe aba azikola ki? Gwe aba azitwala. Ate saagala mufune bubi nti have something against bagwira. Nedda. Kuba abasajja bano oluusi baleeta sente. Ate si bonna nti babi. Ne tuzikolesa tundanga eggwanga likulaakulanye. Ne kyensaba oba kye tusaba mu kyo nti let us have banking reforms. Finna tukulaakulanire wamu. Ofune nga nange nkola ki? Let us look for fair trading deals. Nebbo nekyo tulaba obulabe nga tukulaakulana tebakola ki? Tebakyagala. Ekintu kyensanga nga si kya buvunaanyizibwa ate nga kya bukenuzi na kunyonyoota bunyonyoosi. Kubera government omulanga ekole banking reforms. Nze amu kama kwogera kintu kino wonna kiraba nkimanyi nti government erina structures 3: judiciary, executive ne legislature. Ningina nefayiri omusango gwa illegality waliwo nnyini we bayitira kuba lwa nsonga abantu bano si buli sente ate actually ng'oggyeko zino sente ze baleka mu banka balina sente ze bakwata ne baleeta direct nga tebasudde na misolo ne bazireeta mu economy eno zo zijjanga lweyo kuba zijjira nazo ne zikola amagoba nga ne kulada ya Bank of Uganda teziriiko wabula ne zifulumya obusente bwaffe bwonna obutonotono obulimu bunaona ne babuza ki ewaabwe ntusigala nga tuli mu nnaku. We are not poor, we are simply being overexploited. They prosper at the cost of our hardship struggle. Ekintu kya nnaku nnyo naye kituufu. Bank of Uganda simanyi waki yavaayo nekola statement ezitali mbuvunaanyizibwa ku musango gwange amaze okuwangula illegality negamba nti yo si buvunaanyizibwa bwayo kukola ki? Kuregulatinga sente zino. If Bank of Uganda does not hold the obligation to monitor the monetary policy in a country, then ebeera ekola kiyonga banka. Kibi nnyo naye kituufu. Naye nze hamu kamwa kwogera na nkulembeza okufumiitiriza nakwata abasajja bano ne mbatwala mu kooti. Nabatwala ku kintu nga kiri very straight nga tebalina we bakiyita ekya illegality. Sayina kutwala banking industry yonna nayina kutwala ogwo omu nkyuse structure yonna nga weetambula kuba wenkuba kino ekintu kimu. Era abasinga bagamba nti omusango gwa hamu mbasekeredde. Guno musango si gwa hamu. Guno musango gwa kutereeza ggwanga nze siri after 120 billion kuba alhamdulillah Katonda zo sente yazimpa. Ezo n'embeera sizifunye nanja sigala ndi mugagga. Naye ekigendererwa kyange mu byo njagala okulaba nga kiki enkoze wammanga wonna bawandiikira akatabo okulaba nga nkyusa mindset y'abavubuka bannange. Kiki nsobola okukola wammanga okulaba nga nnongoosa ku nnyingiza yaffe ng'eggwanga tukulaakulane. Ensi tulemugiyitamu buyisi ng'abaatusooka. Kyova banwana nnyo okulaba nga nnyimirizaawo omusango ogwo ate gulina okuyimirirawo kuba guli within their structures. Nga nabagambye nti ennaku zino ensi yakufumiitiriza. Kino kye nnakolamu omusango gwe nnawaawa ate nkulayirira ne bakola ki tebalina baguyita kuba an illegality is an illegality. Fe court to pronounce itself on an illegality negifuula legal then court nyine ebeere breakings ebeevuddewo.
bannayuganda bannange bonna tukwataganyize wamu ate omusango guno mbasaba ekintu kimugoberere tulabe nga teguli munze wentukidde okuvayo okukola vidiyo eno nyinza okulaba nga n'obulamu bwange bwennyini buli Mumatiga kuba webanyidde ddala ffenna tutufumiitiriza era batutwalira wamu nti abo bandowooza naffe naye bannange mwenna mbabuuza mu ddoboozi limu kituufu nti ffenna tetusobola kufumiitiriza ffenna tuli basiru nga batutwala kati nfunyeemu okutya nti obulamu bwange buyinza okuba nga buli Mumatiga ku kintu kino ekinene kyenguba kuba kino ekyayirigale tekimala okuyiika kiba kiyiye sisitimu yonna kyenkana interest rate eba egenda kukka wansi dollar rate zonna zijja kukka kuba tuba tubajje kabalaza webatambulira mu illegality comfortable nitubagamba tuba mwagala okukolera wano sente muzireete muziteke mu main structure ne bannayuganda bonna basobola zifuna bakole ebintu ebigasa eggwanga nga tugamba nti twagala genda byabulimi tukole integrated agro processing plant tubeere nga tusobola okukwataganya bano abavubuka kati abasinga obungi mu ggwanga ffenna tukimanyi nti 80% abavubuka be basinga mu Uganda, they are almost close to 80%. Kati abantu abo tubayambi tusobola bayamba nga tuongera value ku byobulimi tubuwa value msulo tukola import substitution domestic and tukola ne export n'ebintu byetaga capital mungi tetulina ngeri tugenda bikola nga financial structures and policies are still this week kati gwe musango guno tugoleze agro bank tulabe nti eggwanga Uganda likulaakulana ffenna tukulaakulana ebintu byokkulaakulana nze kabyantama era kale otuukayo Katonda akuwadde sente naye osigala oliswa n'emirimu oyina emmotoka 8 mu lujja osigala ovuga emmotoka emu osula ku nyumba ya eka 11 erimu ebisenge biyitirivu osula mu kisenge kimu ate n'ekisenge tokijjamu osula ku kitanda kimu n'ekitanda okisulako oludda kati omuntu yenna afumiitiriza agamba nze ng'omuntu Allah alhamdulillah mpadde nekiteesobola okukola amangu okulaba nti bannayuganda bannange bonna okutwaliza ewamu tukulaakulana gwe mulamwa guno era gwe musango ogwo mulaba muki mu kkooti tebabalimba tebababuzaabuza mwebuuza ekintu kimu hamu waba yaloopa DTB waki banka zonna zivudde wammanga okujja ate omulwanisa lwa nsonga nnyina kyenkutte kinene kya ggwanga ddamba guno gwe musingi kutugenda okutandikira okulaba nga tukulaakulanya eggwanga ffenna tusobola kubeera byabafuzi nze ni musajja musuubuzi naye kyeneebuuza buli kanaku ki kyensobola okukola mu busuubuzi bwange okulaba nga nsitula eggwanga Uganda ffe capital eggwanga lye tuyina kikyokola wamangu okulaba nti okulaakulanya eggwanga lyo Uganda muyitiriza okwagala ensi yammwe ate ffenna tukitegeere nti buvunaanyizibwa bwaffe okukulaakulanya ensi eno ate ffenna tulina okukola bino ebyokubeerawo n'ogamba keera tokola musiba ku Facebook muli ku WhatsApp social media efuze social media tulina okulaba nga tukulaakulana naye wammanga muteeka okubeeramu emitwe emikulu egigenda negiraba nga gicreatinga structures zino kati ng'eza agriculture abantu basobole okulima ebintu byabwe nga birina akatale abantu basobole okukulaakulana nga omuntu alina kuva Arua omuntu alina kuva Mbalala omuntu alina kuva Soroti ko muteekayo structures ezimusobozesa okufuna ekyokulya eyo gyali abavubuka bajja kulekerawo okutunda ettaka nti bagula boda bajjule mu kibuga urbanization ejja kuba cut off naye nga mudda tulina okutandikira wano mu structures the gateway is the financial structures systems and policies kintu hamu kyagezaako okulwanira musango guno hamu takyanoonya bugagga nti anoonya bugagga naye ndabye ekintu kyenkutte kinene banga okusivangayo kibagamba kino nekino ekintu kisobola n'okuttisa omuntu nene webanazita kasita mwena musigadde mukikoze eki mukitegedde embeera yeeyo hamu alwana for fairness in the financial structures systems and policies okulaba nti ensi Uganda ekola ki ekulaakulana sente zaffe zonna bazitwala ate ne bajja ne batuddiza peanuts in the form of donations tulina kuweebwa omuntu Katonda yamukola nga alina amagulu n'emikono asobola okuategana amawanga gaffe kati nga Uganda tulina good climate and fertile soils katwegaseeko ne young energetic robust population ng'obikwataganya bino ebintu bisatu tusobola okukola nekintu ne tubeera nga tufiidinga ensi competitive ebintu ebikwatagana na agriculture ne structure ziteekwa okuba nga nnuŋŋamu we tutandikira kubeera nga tulina economic independence and independence of the judiciary. This is what these people are trying to compromise. Netukwatagana wamu
tulabe nti omusango guno mwenna mugugoberera n'ebintu wammanga bino bitukolebwa banaye bakubira omulanga mukulembeze omutima gwa ggwanga kabeere kalulu manyi kati saawa tuli mu kalulu ne regardless of omuntu gwowagira naye byonna bye babanyonnyola kulembeza omwoyo gw'eggwanga mu kino kyenkola oba kino eggwanga lyange Uganda wakati lisigaddwa kuba eggwanga ddene okusinga ffe abantu tujja kufa tuggwewo ate tulerekewo naye tuleme kufa kuliyita mu buyisi tubeere nga tulina omusingi gutongedde ku ggwanga lyattu Uganda. Katonda atusaasire.